Olwaleero ziweze ennaku bbiri ng'akakiiko ka NRM akaateekebwawo okuwuliriza emisango egyekuusa ku kulonda kw'omunda mu kibiina kayita akamyufu nga kawulira emisango gino. Eno Kabalata ssentebe w'akakiiko kano era nga munnamateeka agamba nti mu nnaku bbiri emisango egiwerera ddala 10 bamaze okugiwuliriza era ng'essaawa yonna baakutandika okulangirira ebinaaba bivudde mu misango gino. The process is going on well. It started well yesterday and has continued going on well. As you can see, the numbers the movement is smooth in and out. As of today, we will have concluded about maybe 120 cases. We've had several consolidations, about maybe 10, 12 consolidated cases. That reduces the time that we are allocating to handle. We have also had about another 15 petitions being withdrawn. Ono agamba nti emisango egisinga obungi gyekuusa ku kubba bululu, okulwanagana n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. So that is also a good thing. That shows that our candidates are accepting accepting that the process was free and fair, and that is good. But for those that are still here, we will also investigate their matters, and we will encourage, of course, the tribunal to. Kyokka abamu ku baawawaabirwa naddala olw'Minisita agamba nga Jim Muhwezi bagamba nti akakiiko kandibadde tekamala budde wabula kikandibadde kakola kwe kusooka okuwuliriza abo abazze okuwa abantu kubanga abasinga obungi emisango gyabwe tegirina mugongo. Where I emerged as a winner of the NRM primary elections. My competitor had petitioned the tribunal making different allegations, and we appeared before the tribunal. I talked to his case and we responded, and we are waiting for the decision of the tribunal, but I'm sure it will be positive. Kyokka ye omubaka Gateeshumbwa Dickson yagamba nti ekibiina mu kiseera kino kyekyetaaga kwe kulaba nga kisomesa abantu n'okwogeraganya n'abo abaawa abantu kubanga emisango gino gigenda kumalira ekibiina obudde kyokka nga tegirina makulu. With so many baseless allegations, including saying that his agents were chased away, he's not contesting the results in terms of numbers, but he's making wild allegations that his agents were chased away, conflict of interest, and he has not provided any evidence to support some of his claims. So we have made our case, and we expect that the ruling will be given. What I want to say is that for a party like NRM, given the number of so many petitions, it's important that the party introduces. President Museveni nga ssentebe wa NRM ye yalagira akakiiko kano kateekebwewo era n'alonda Balato okakulira oluvannyuma lwa bannakibiina okwekubira enduulu nga bagamba nti baanyigirizibwa n'abasinga babbibwa naddala abakungu abali mu gavumenti nga bakozesa omusimbi gwe balina. Kibalizi John, Katro Dennis, Beg Television.